Tegeze nkola ya government ya Uganda yatulemesa okubanga tubeera obulungi nga mu. Museveni yajja mu 96 nga sinazali banzala kyenda. Kitegeza entegeka ya planning era by'eggwanga nesobola kufuna education. Osanga bazadde bali tebafuna sente zinsomesa. Bonna basometa aliyo. Kakati bonna basomeje alina yenke nyinyi abasoma bonna basome bamuyita bonna bakone. Kuba muli asoma bonna basome teri yali afunye. Nage sirimbi abufuzi. Mpai product yemo ya IP. Neda sigeza mbyabufuzi. Nakuyise ku mukulu busura kamale point yange. Nti njagala mpe product yemo yava mu UP je mwewanisa na nto mwana yasomera ebbale kati ya minister wa balema. Njagala mpe product. Nze busuulwa nkola ku BBSF. Nali mbona basome. Otandika mwaka Josoma primary. To sigate gofuso mukubiriza kati omugoza. Neda saga tukulimba gwanga busura tuli ku national issues. Mukulu busura tuli ku national issues. Nyaga tubere open realistic temuli kuvuma temuli kuyingira mbyabufuzi. Kati mbadde nga lwaki mugatuyingide muri mu government yayingide lwaki muyingide mu byobufuzi. Tatuyingide mbyobufuzi. Whether obabye nale mu byobufuzi. Ya government YNRM yasoko okuyingiza abayimbe mu byobufuzi. Ngani? Okutandikira ya kutubonga nawe. Okutali you want another lap. Naye simanyi lwaki kana akantu kemula nti Bobi Wine babajje Abtex baza ate mukifudde ensonga. Nga mulimu okufola another lap nti ne yasoko okuyingira mu music natuyingirira. Ne mulimu ganti tubonga nawe lwamuza mu buyinza era yali music. Kitegeza nti President Museveni government yayingiridde ffe abantu abali Newton sifa abajingiridde kibuzo kibuziza bubi kubanga kuvadda President Museveni akozesa abayimbi okuwangula obululu. Kitegeza tosobola kwawula politics na music. Difa tuze mu kiseera ekituufu tufunye omuvubuka ine olulimi lwetutegeera kuba Dr. Besigye ayogera olulimi lwesitegeera President Museveni abadde ayogera olulimi lwesitegeera katufunye omuntu gwe mbadde muyitanga omuyaye gwe tukuze naye gwe tulaba naye n'atuzaamu essuubi nafe kulanga tukyenyigiramu kino kyakwebeera mbweberezi mukulu busuulwa sigamba tuyingidde mu byabufuzi tutuuse mu time yaffe entuufu ng'abavubuka okola nga tusobola okyekwatiramu ebyo mulimu binayo abantu baavu ati bye mulimu bigenda kubayamba otyo okuva mu bwavu kati saazo kyetukola ekituyamba okuva mu bwavu tulwana ne tufuna enfuga entuufu egy'okumanya babajja abatalina skills abatasoma bwe tuleeta gavumenti entuufu nti ngemanyi munnayuganda owa wansi nga bajjo nange bajjo nja kubulwa eddoboozi lyange kyobola nga nkyenyigiramu munnange nno bitemutukwata bimuloza tuli mu byabufuzi tuli mu kulaga bulumi bwe tubibadde nabo ebbanga emyaka 3 tuli mu kutuukiriza kirooto nga President Museveni yatuukiriza ekirooto ky'ogoba obote naamini naffe tuli mu kutuukiriza kirooto kyakuleeta bwenkanya mu ggwanga so si byabufuzi bakati BBS Telefine amaaso ku ggwanga nze busuulwa ye Andrew Mukasa Bajjo ninanye wano Abtex abe musinguzi kyembuuza nti lwaki mwenyigira ennyimba okuyimba ebivulu mubifudde so political musinguzi Abtex wajitata Ojuzi nakulaba wano mukyepukulu musajja ndoza mwafiirwa ne sente lwakuva poliisi oba bitongo byakwenda byalaba manyi mulimu gwa police is to detect and prevent crime okusuubira oba okukulengera ne baziyiza amateeka kati mwafiirwa sente lwa mbeera gye mutaddewo twaki mbeera ki gy'ogamba gye tutaddewo taata timulabika nga abenyigidde mu byobufuzi full blast okuyingira ebyobufuzi mu ggwanga gwafuuka musango si musango naye Abtex kumanyi nti otegeka bivu kati lwaki ekivulu kyo kiremesebwa eno gavumenti kumpa ensonga lwaki babiremesa eno gavumenti ekigambo ekituufu kiwali badde ogamba nti ntiitiizi kubanga Abtex ensi yonna gwemanyi nti mutesitesi wa bivulu n'ateekateeka ekivulu ekyepukulu ensi yonna kyemanyi nti buli nkiteekateeka mpa abavubuka emirimu mpa abantu emirimu emmotoka zikira ku makya nga zisomba abantu abakazi bannamwandu bafumba emmere ne bebeezaawo obulamu bw'abantu ne bukyuka n'ovaayo n'ogamba nti tuyingidde ebyobufuzi bakozesa bukugu kyobwo kwe basinziira nti kino ekyepukulu kya byabufuzi kinateekateeka 2015 nga tebakistopinga ate ng'omugenyi omukulu yali President Museveni egwayita saamuyita nga muwagizi we naye namuyita nga njagala ssente kubanga abaaliwo bonna bonna tebalina ssente nali mpagira Besigye era gwe nalonda ng'omukozi w'essente ng'omukozi w'essente nemuga yalina ssente azireete ate tuzimansemanse era ssente ze yaleeta koolo zonna nazisasula abayimbi saazikwatako lwaki koolo tebakistopinga ne basitopinga kino awo nno nze ŋŋamba nti gavumenti eno etidde nnyo oba ntiitiizi ffe tuli mu byabufuzi naye tuli ku sayidi ey'abantu abangi abantu abangi be baba nga bali ku sayidi y'opposition kiba kitegeeza nti awo tuyinza okuba nga tuyingidde mu byobufuzi nga situmanyi kati bakike mupimisa okugamba ne Bajjo muwulidde ku sayidi y'abangi abangi mubabalirawo kaakati ffe naawe okimanyi nti omulimu gwaffe gwa kukunga abantu gwa kujja abantu waka bivulu byembeeramu obimanyi sibira mu bivulu bitabeeramu bantu nkola research ku ground
nenjimanya guno mulembe gw'abavubuka kumpi bitundu mu kutegeera kwange ndaba ng'ebitundu 7 mu 5 ku 10 baagala ekigambo kimu baagala change. Kakati sisobola kuva ku saidi y'abantu abangi nenteekateeka ekivulu nga kiri ku saidi y'abantu bali bendowooza nti be batono. Tetunaba kuyingira mu byabufuzi. Okkiriziganya nange nti bw'otegeka ekivulu obaako ekiruubirirwa. Butereevu ekiruubirirwa kyaffe kibeera kufuna ssente. Kuba twalangire ntugamba nti ekigendererwa ky'ekivulu kino twatandisewo mu nkola y'okujja abasibe mu kkomera. Kuba muto wange ono yaliyo eruzira ng'abantu bali eri babasibidde obusente obutaliimu. Ate nga tulina obusobozi obusobola okubajjayo. Eyo kampeyini tugitandika ey'okujja abasibe mu kkomera. Kati be baawuliraako nti abantu bagenda kweyiwayo obungi nga bwe kyali kigenda okubeerawo. Ndowooza ne bafunamu okutya. Ate intelligence police ya wano sirowooza nti ekyalina obukugu tekyalina intelligence emala. Kuba singa ddala baali balina intelligence emala lwaki bano abantu abazze battibwa lwaki tebabategeera ne babaziyiza nga tebanaba kuttibwa babiriga bakalisi baani nga tunagenda waliwo kyesitategeera oga poliisi terina bukugu bumala netegereza nnyo terina intelligence emala kuba singa yali emala yali bali tesobola kustopinga kivulu kino netegereza nnyo ekivulu kyo kyemwali tegese ekyepukulu poliisi yalangira ngebula binaku oba 3 oba 2 ne bwe luba lumu ne bagaa tekijja kubaayo tetugenda kikkiriza naye Abtex ngenda okulaba okaalakaala bajjo mugenze wankulukuku nga mwategete kijja kuvaawo muba mutegeeza kati kakulinyira ekintu ekyaliwo ekiti kumanya nti poliisi ye Uganda tekyatenda kusola tekyasola wabula eswaza buswaza ye kenyi yasooka leetuwa permission yatuddamu ngebuli ennaku 3 ate si mu buwandiike waliwo poliisi bwesaza ekivulu egenda ku Twitter yaayo negenda ku Facebook yaayo wano yakozesa media Onyango yayimira ku peji ye ng'omuntu n'agamba asazzaamu ekivulu ky'owankulukuku kati paka ku lunaku olwasembayo tetunakkiriza nti poliisi kituufu esazzaamu ekivulu twagenda kupuluvinga kituufu ekivulu bakisazizzaamu tetwagenda nti tuli bakozi bafujjo tetwagenda nti twagala kukola akavuyo batukutonya linnya kakasa nti kituufu poliisi esobola okukkiriza n'eswala mu public n'esooka n'ekuwa permission Asumani Mugenyi yennyini ate amaana abisazaamu twagenda kakasa nti bano abasajja tebaswala twagenda kupuluvinga nti no government poliisi tekyaswala kasoke nveeno amaaso kugamba program Stephen Dunstan buswage gange kanveeno tukyagenda maaso kugwanga amaaso kugwanga program lunaku lwakusatu nze Stephen Dunstan busuulwa njagala kwebaza kugamba nti oli ku BBS Telefina eyaffe mu studio nyina mwami Abe Musinguzi Abtex nyina Andrew Mukasa Bajjo nga tuwayamu kumanya n'abanoonyeza lwa nsonga eyo okulaba nti lwaki kaakano ebyobufuzi biyingire mu kuyimba munnyonnyodde bulungi okutandika kansokere wa Bajjo ogamba muwadde ensonga mumuwa ensonga ne muwa ensonga naye bulijjo awagwe ntera okuba naye bamuyita mwami Tamale mirundi agamba muli bafeera abawedde emirimu mukola ssente mutegeka ebivulu babisazeemu intentionally mugende mukwate invoice mugende ku State House e Nakasero b'Entebbe tetwafiira ekivulu kyaffe obukadde 5 ate musajja wattu n'akwata mu nsawo nga bwali jjajja abazzukulu n'abawa ssente wakanya oba kikkirize kakati Mutamale mirundi kitange emyaka nkaaga emyaka 3 sobola kumuddamu negative naye Tamale mulungi mulabanga muzeeyi wange atalina kyagenda kulekera baana be tibukulu busuula kiringa bw'ozaala omwana n'okula nga tolina byabusika ng'ozadde abaana bangi nga tolina byabusika byakubalekera temuzeeyi Tamale mirundi sifa abamuganda ofuna ssente omuzadde oyo bw'alaba omwana wakange oyingiza emitwalo 2 nga siyazifunya aba awulira bubi kati Tamale mirundi tamanyi wajja tujja ssente kuba njagala wakola agamba nti akola mu State House njagala agende mu State House abuze ku connection zonna zalinayo oba bali baliko Bajjo na Abtex agende mu banks za Uganda kubanga agamba alina obukugu bonna alina nayo kutrackinga atrackinga esimu ya Bajjo ba Abtex bere yogeddeko n'omuntu wa State House yenna nga Tamale mulungi obwavu bwamusula eddalu mukama nsonyo simutuyobula kwa kitange tolumba nnyo kuba tali wano tali wano opinion niye anumidde emyaka nga 3 akwogerako netakulumba anumba nnyo n'ayomba kati Bajjo na Abtex kubanga alina emmotoka oba Ford kya beeyi ku bivulu byotegese bwe kubanga alina ettaka emakinde ky'amaanyi kati ntuba tukolera ki fengi tugenzo kulinda mbyobufuzi nga twakola dda amanya nga twakola dda busente bwaffe muli bagagga tetuli bagagga tetuli baavule tuli bulungi tetusobola kulwa kyakola tetusobola kulema kwebeezaawo ate tetusobola kulema kwetusako kyetwagala okitegedde bulungi mukulu busuula naye ng'eyembeera twazifuna mabegako kati mukama nabwatuyamba netubeera ku kozi y'abantu tetufuna basponsa abategeerekeka ng'omuntu asobola okubeera Amerika n'akoleza omutwalo gwa $1 nagabba gye bali kubeera ku mulamwa naye tujja kutambuza struggle ng'oli mwavu ate asoma ne wako omutwalo gwa $1 bagukuwa ngufuna
atwagala newayirize tuzifuna ssente nakati ne bailo awo tulinawo obukadde 7 cash batugenda otandikirako okujja abasiba ebuzira tusaka mikwano gyaffe egyebweru ebweru waliwo omuntu nga anonya wateeka ssente nga talabawo ng'anonya koziki gyawa ssente kati amalibe tabimanyi si wa analog si wa .com kati obusungu bw'okumugoba mu state house amumalira ku Bajjo n'Abitex sifa abamugobesa ku mulimu gwe mukwano gwo ddayo omugamba ddayo gambe mukulu tamale emirundi nti Bajjo n'Abitex Bajjo tamale kati ali muwala kitasobola kubanga alaba ng'ojja munnyonnyola enkya ku programu yo Bajjo wakanya kye bagamba mwete mulimu tamale aleta evidence njagala omuntu ina mu Uganda ndaba okufuna ssente mu government njagala omuntu ina ndaba ku TV Bajjo n'Abitex leta yo kakutraka bakayita batya ka recording konna kantu konna banka bogenda banka bakuba ebifaananyi ng'ojjayo ssente bogenda mu state house obayo evidence agenda tracking agamba ayina satellite phone agikozesa okutrack kuba Bajjo bali bageze mu state house watu batufunye ku sente za president Museveni ekirumya abantu emitwe actually kino kisumbwanya abantu abo opposition n'abeeni alimu batula tuli bulungi tabalina batukwatira naye nga tesente tuzifuna pane government bansiba ekibuli bansibako mutuyingiza ssente z'obuyekere Tanzania genda buuza abamawulire bonna baaliyo kwaba sales platform ku border na Abtex emutukula ne bagamba za buyeka ne banoonya evidence ne babula ne tubaga ssente za charity za NGO okitegera bulungi era ku musango gye guli ekibuli kati guli muna bawulire noonyereza kubino deputy side adirira akulo batunoonyerezaako nnyo mutuyingiza mu ssente mu ggwanga ez'obufere tova makoti abali bansibidde kugamba president Museveni kituufu nti agenda Abtex kwanyitaata gwe omayimba goberera mbano nendaba ono tava ku katolu wa honorable muliba kumpi muli kintu kyekimu oli muyimbi munakatemba agamba yerandiza eka namwe mukola bintu byammwe ne munamwe avuddeyo agenze mu parliament omeza akasajja buli kaseera kuvuma katolu wangu ekyo mbaka amuyisa mama saagadde kukujembera ndi musajja agondera amateeka mu bantu batakyasana kwogerwako Abtex tuli ku kozi y'abantu bannayuganda bonna waliwo obusongasonga obutono obutakyasana kwogerwako omusajja omubaka wa parliament n'ogenda ku TV n'olwanira ku TV nze nzire mwoyo Katolo bwami yayimirira n'asaba obululu n'abagamba mumpe ngende ndye nga manyi nti mu parliament ebeerayo kuteeseza banna ababa bakusindiseeyo talina kintu kyonna kyeri ayogedde mu parliament tayimiriranga ku fulo ya parliament n'ateesa ekigambo wadde nga kya bigambo bibiri tasobola okuteesa ebigambo 6 bya luzungu essaawa zino mu bantu benyina okuddamu oyo Katolo bw'amasobola muddamu nenze kyensinga okumanya nti tugenda kuteeka ettafaali mu butaddayo eyerubaga era twafunyedde omuntu gwe tugenda okuteekayo olwa mbuuze ebintu mfe abalwanirizi b'eddembe era tugenda kulwana nnyo Katolo bwama babireko Katolo bwama wa kibiina kya Democratic Party lwakuba yajjanga independent solida kali kyenjagala okugamba y'omu ku baagala enkyukakyuka gye mwagala DP President Museveni yagigula Katolo ayagala enkyukakyuka akyongera lunye DP yagwawo dda baagigula dda era DP entuufu yeya omulodi Elias Lukwago ne Nambozi be balikomawo ngoma nti DP Southern teriiwo okimanyi bulungi nnyo nti omulodi yatwala Katolo bwama mu parliament yamujjolonga n'amuvunza mwe mumanyi kisajja tekirina mpisa tawa abantu bitiibwa saagala nnyo okwogera Katolo bwama kubanga tugenda kumugjayo era nabasuubiza nakati nkiddamu Katolo bwama baddanga mu parliament 2021 nga tutuuseeyo nja kwekumako omuliro wali kusaba atayogera teyejjusa amaloboozi kagali kodingibwa agenda kwekumako omuliro kusawa yakweyo kyanga Katolo bwama azze mu parliament y'omwaka guno kakati ogambye DP teriiwo Honorable Norbert Mao akulembera FDC oba NRM oba DP bulooka omanyi lwaki beetuuma ekigambo DP block nabo bennyini beerabira nga bakyetuuma mu bufunze abo ba bulooka ba byabufuzi bamitani Mao Chairman Mao Mabike nono Bwanika abo tebakyalina kibagamba mu byabufuzi bya Uganda tebasobola okulagira obwero si wano abantu ne babawulira naye nga gwosobola okulagira bese wane bakuwulira ogenda kubiwulira essaawa zino tulina ettutumu Bobi Wine essaawa zino yasinga ettutumu mu Uganda abaddako kubeera nettutumu Abtex ne Bajjo kinoonyerezeko gye kiraba genda ku ratings za Google bw'ova ku Honorable Bobi Wine essaawa zino ye number 1 number 2 Abtex ne Bajjo awo abalala ne balwanira ebifaawo ebiddako mugeze mugamba simanyi okujja abasibe mu makomera simanyi bail me out simanyi okujja abasibe mu makomera ekisooka kiri kimu
lwaki omusibe aba agenze mu kkomera bakusanga wakaawo ne bakutwala mu kkomera eno gavumenti nga bw'ogimanyi nti yerabira omuntu wa wansi abonaabona tekyaswala esobola okusanga otambula nga tutambule nandaga muntu nekutwala eruzira nesanga omutembeeyi yava ewaka ne kapito wa mitwalo 10 nemukwata empooza nemusaba kakadde kamu ng'ekigendererwa kyayo kumutwala luzira nesanga omuvubi avubye ekyennyanja ekikalu ekizito wa kilo 8 kubanga emyalo gyabwe ne bamusibako nti akutaako ennyanja akato osobola kukwata wakyennyanja kikulu nemugaa nti akuta wakana byengamba nina true story singa osobola kuteeka lwakataka ku ssimu posiyano lwakataka gwe bayavuwaza kubanza incident nagirabako n'amasasi negavuga eno gavumenti ekyaswala wabula eswaza buswaza nti buli 65% abantu abali eruzira babasibira bwereere kubanga lino eggwanga sayidi emu enyigiriza sayidi endala tibusula naye saagala kikutuukeko naye kenyini osobola okuba nga ovuga emmotoka yo n'okona ku mmotoka y'omuntu omu n'akutwala eruzira bw'oba tolina fine ne bakusiba emyezi 6 omuntu omu nesi gavumenti obuliriza bukulu busuulwa omuntu omu naye nga ali mu sayidi ya gavumenti saagala promotinga tribalism ku TV naye njagala gwekitegereba otyo ti neggwanga terikyalina bwenkanya okuva mu security agencies education health buli kimu waliwo sayidi enyigiriza sayidi endala olwo byemutandika biraba ddi twabiraba dda naye nga tunafuna ddoboozi bayirayo kyemutamanyi kati busubi obuzibu mwafunye twalaba ebintu ebyo naye nga tulina muntu fulaga beera ayogera olulimi lwetutegeera nage Bobi Wine ayogera olulimi lwentegeera bajjo President Museveni anyumya nguudo malwaliro geserabako Bobi Wine agamba funandaga muntu weberemu nga kyayogera nkirabe ndaga muntu njiyina nebereddemu okitegedde kanjagala muntu alebwe muti saga mutwale nga abajja okuvanya President Museveni aga twakola enguudo bakola ze mitoma ompulira bulungi Bobi Wine agamba naye bakyali tubadde ku kikomande kamoja tulwanirwa ne kunafitu zokulya ku muceere zino sente abasajja zaba ku kisaawe nga side ekuba sente basinzira ku technical know how not technical know who side ekuba sente kati nga wala Bank of Uganda bakwata n'ebisawo Bobi Wine yagamba sijja kukkiriza biro ngenda kujja nfuga emyaka 5 mu Uganda there is institutions command and control police eterere Bank of Uganda eterere bitwagala ebyo nti bajjo botegeka ekivulu n'ofisa milioni 4 ngolaba ku milioni 10 ne kati otegeka ekivulu oteka milioni 9 ofuna emitwalo 4 bapromota singa tulina akedisi mu Kampala ne tulinga abatakolanga Abtex akolidde emyaka 2 ne katafisa sente tayina mukisa si mukisa ku mulembe gwa gavumenti nfu bajjo nkolidde emyaka 17 sawa zino masenge yandibadde yange kwa information Dr. Best jaludde ku opposition n'okusinga mu musajja mugagga Dr. Best yosanga yafuna ba donors ebweru netoga nti sente azifunye mu Uganda bajjo sente bwenfuna sibufuna mu Uganda ebivulo bitegekera Kenya nabivaamu ne kati wendi ebivulu byatuyamba kutuwa connection wekweka mu bivulu nga busula ajja kumanyira eyo ngende mukubire simu nga mmanyi mugaye busula inayo kadiruka agency akakuwe ne sibivulu ebivulu simulimu government yatte ebivulu nenga ate ye kunyunyuta emisolo gya yegifuna kesi so kukola ekivulu mala gisasula okuba ebipande osasula medias osasula banners osasula drives police yenyine okuwasa security mala gisasula buli musika tumwe emitwalo ebiri ebiro bulumbe tulina ku mutima bungi sagala muntu abenga abalalu sagala muntu abenga abanonye erinnya tuli ku nsonga ekwata ku buli muntu mu Uganda nga naffe mwe tuli kibayita okukyeberera banyitaata kibatanula okulowooza nti abali mu makomera tebalina musango right wali abaliyo nga babavunaana bwe bagenda ate be batono abasinga obungi babako n'emisango kuba kooti zibeera public tebagana muntu kugenda kuwuliriza obujulizi obuweebwa na butya nemwe bikaseera gavumenti kati kyenjagala omanye nti gavumenti eno tekyalumirirwa bannansi abagagga nnyo ate abaavu nnyo n'abaavu bennyini babakwata ne babatwala eruzira ne babakozesa okimanyi nti abantu ababeera eruzira bonna babatwala mu nnimiro z'abagagga ne balima naye sente ne bazezibika ekyo badde okimanyi kati nkuba kyakulabirako bajjo yabadde mu kkomera n'ayogera ensonga n'enkwatibwako ne bakusiba gavumenti ddala ng'erumirirwa abantu bakusiba batya emyezi 6 oba okusasula emitwalo 4 ne bakusiba emwaka mulambo okusasula emitwalo 7 abantu nagaye bali eri balwadde kati tuvuddeyo ne project tugitumye bail me out nzijja mu busibe tugenda gikola mu Uganda yonna era tugenda kugikola ku lunaku lwa independence amagezi kunakula independence tugenda kugikola egenda kubeera ku lunaku lwa independence ogula omujoozi mu bifo byetugenda bagamba polisi mwagiwandiikidde tetugenda kusaba polisi era temugisaba naye mulina gitegeeza polisi tetugisaba tugitegeeza butegeeza gondera gavumenti eriko gyoyagala ekusanga nga wooli President Museveni beera agenda mu nsiko lwaki teyagondera eriko naye yekyawa n'agenda mu nsiko eruwera abantu enfuga y'amateeka tugende mpola
eruwero abantu ne bafa abawere emitwalo ameka tegali nga 5 eruwero nakati n'abalwana abasa abamu tebasasulwa lwaki yeti yagumiikiriza engombo yamwe yaddiba enjogere zigikiririzaamu eriwe etadiba tuyina kweberera mu tetugenda kukkiriza kututegeerera era tubagamba tuyina okweberera mu gwe alaba BBS Terefina gwe avunaanyizibwa okwejja mu busibe gwe namba emu ebyo bemwoza Bobby tulwanirire bajjo na Abtex kano kiza Besigye mutulwanirire ebyo mubiveeko gwe namba emu goyina okwebereramu kanzije maaso ku ggwanga ye Abtex abe musinguzi Andrew Mukasa Bajjo tovaawo amaaso ku ggwanga program nze Steven Danstan Busulwa BBS Terefina kwendi njagala kwebaza online audience mbalaba muli active nnyo tegeeza abali ku Facebook live streaming n'abali ku platforms zaffe ez'enjawulo mwebale mu studio nyina Andrew Mukasa Bajjo nyina abe musinguzi Abtex twogera ku bigenda maaso mu nsi soka kujjukiza ni parliament ya Uganda kutegeeza obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa parliament ogwalonda bakugamba batya omubaka wa parliament avunaanyizibwa kukola amateeka oba okubaga amateeka agendedde okuleeta emirembe enkulaakulana wamu n'enfuga ennungi good governance omubaka wa parliament akiikirira gwe ng'atwala ebirowoozo bye eri mu house ne biteesebwako ne muvaamu amateeka n'ebirala omubaka wa parliament alondoola ensimbi y'omuwi w'omusolo eyiyo nange okulaba ng'ekola ebyesaanidde okukola wamu ne pulojekiti za gavumenti mu constituencies zaabwe omubaka wa parliament bayise embalirira national budget y'eggwanga bamaze okugyekennenya obulungi omubaka wa parliament tavunaanyizibwa ku kuziika kugula sanduuko kuweerera mwana wo school fees naye babikola singa baba n'obusobozi bw'aba tasobodde kubikola tomunenya kugenda ku Facebook kumuvuma kumukuba mayinja ntajja kudda lwakuba teyaziise nedda kitongole kya parliament kye byamawulire kikutegeeza ebyo sebo wangi sebo mwami Andrew Mukasa Bajjo Council Lilian Kemigisha nkulamusiza nkulabye wano nabala kakoza Michael live from Dubai BBS forever Abtex ne Bajjo thanks a lot dears Winnie South Africa yes sebo bade nkubuuza emyaka tonaweza 35 kitegeeza ozaaliddwa ku mulembe gwa banzala 9 General Kaguta Museveni gwe toyina kirungi kyolaba mu gavumenti eno kyekoze President Museveni alina ebirungi byajja akola kubanga kati bwe simusima atemba mulalu sera bamanyinze ndi realist okkiriza nti waliwo ebyakola andika kankunyonnyole bwe yali yakajja yali ateezeza security n'olwokulwa mu buyinza security emuvudde mu ngalo kugamba ekituufu President Museveni agenda kufundikira talina kyakoze naye ng'ate alina yajja kumulamu singa President Museveni yakopa Mandela naga kanfuga Uganda emyaka 10 oba 5 singa ye muzira bwe mukubu tulina mu nsi yonna naye kati saazo yafuuka mulambuzi mu nsi ye njagala ontunuulire kankuwa example alambudde Masaka Jinja Hoima ogutali musango n'agamba njagala mugaggawale tubajje mu bwavu naye buli waava mbulirayo pulogulaamu gye yaleese oba NADIS oba operation wealth calculation nga takuleetingirawo bantu bekubbirako ssente yakava Masaka be Masaka bateredde bagaggawadde abeggulu bagaggawadde gamba yo aliwo okulambula bulambuzi Uganda nakuteekawo ssente abamuliraanye bazibbe adde mu state house yebake kakati kankube mukulu busuula era abakwatibwa mu kubiwe ssente bavunaanibwa baluwa NADIS yakola yaleta NADIS manyi national agriculture byakola kati operation wealth creation kati eyambye ekimu eyambye ekimu na Uganda ensigo zegabizi yambye ekimu na Uganda nga twamanyiddwa tuli balimi bamwanyi emyaka tumaze emyaka 6 nga tulime mwanyi Robusta ne Colonial tulina emwanyi zibalima mu nsozi nezali mu nsozi ompulya bulungi nida bemwanyi obukwakulizibwa butaddeko wano bagamba nti boto temuddamu kulunda nabo banyiga mukulu busulwa tulina point yange sagala ndabenga alumba tekati President Museveni ekituufu talina kyakolidde eggwanga olw'okulwa mu ntebe nenga yajjanga omuntu omulungi ompulidde bulungi kati ebirungi bine emirembe gye yaleeta security gyagamba education health talina ddwaliro kati President Museveni bw'afiira wano ekituufu omubuuza kikyakolidde eggwanga talina ddwaliro nga Mengo hospital tyagenda kubalirisa n'enguudo baminiza bali tazimulemye okuddaabiriza n'amaliro ge bali kagamulemye okuddaabiriza bw'akola zikirudu zisiba ziwunya tebaddagala kati ekituufu akoze eki mu Uganda mulago mpya wamulambuddeko namulambulako walaiseko ku Entebbe Express highway walaiseko ku Munyonyo spa ngova ekajanso ayiwa wagirabya bwe yakoma okugigomissioninga n'alambula amatala gazikira lwajja ojjugula amatala gazikira ku luguudo oyitako express oba amatala gakakati njaga tugende tukikola example sagala kuwaayiriza njaga tuyite Entebbe awo mukulu busolo tugende Entebbe abulugulo lwaka amatala okuvala lugulawo ano Mukasa waliwo gatali kakati nsula kitende okiriza ndakwande munyambe waliwo gazikira n'amatala kwegali erako mukulu busolo njaga tubeereriyo katonanzijayo President Museveni alina kyakola kituufu ebintu eggwanga linga lyaguza kyali kweyanziza sirika nzizo bange Abtex pa ebintu musanvu bingi bisatu byokka biyinza okusiima
byensobola okusimba bwe mwogera ennyo muyinza okulowooza nti ekintu kiri buvini. Ekisooka President Museveni ngambi gavumenti kati no gavumenti gy'olaba eno ng'afuuka maka ga President Museveni era bw'oyogera gavumenti essaawa zino abantu bakitwala nti oyogera ku President Museveni. President Museveni yansanga ayinga nga ava mu nsiko yansanga nali Masaka era nange nagendako okukola omu nga ngenza okuyingira obusirikale ng'obwana obuto bukutte emmundu. Natuukayo ne nsanga omusirikale ng'akuba omusajja kibooko mbu yeerabidde emmundu mu kizimbe. Okuva olwo omutima gw'okuyingira obusirikale ne gufa. Ekisooka credit gyensooka okumuwa mu kusooka yali yaleeta eddembe mu magye. Ffe twali mu Masaka ng'okulaba omusirikale muyingira empisa yazireeta ne zitambula bulungi nnyo we twogerera zaafa. Amagye twagabanga nnyo ekitiibwa ng'omusirikale omusanga n'omukuba n'oluyi. Mu kusooka eri mabega nga tanava yakafuga ebisanja nga 5 ebyasooka naye kakati abasirikale emyaka 5 ebisanja tanaweza bingi nnyo nkuba kyakulabirako. Mu kusookera ddala abasirikale baava ku mulamwa mu kulonda be bakuba abantu kibooko. Yali yaleeta security yali agigezaako mu kusooka mwebaza naye yamaliriza era nga security efudde. Lulinga omuntu okufa ng'abantu bakyewuunye naye kakati batta abantu nga tamanyi ne babatta. Kaweesi, abasiraamu, Kirumira, omulamuzi eyakafaawo jjo mu bufunze mpadde oŋŋambye ebigambo biwaddeyo talina kituufu President Museveni biwaddeyo byompadde kakati mpulira bajjo sokondeke mpulira Abtex tuyina Independence Day okimanyi lunaku lw'ameefuga g'eggwanga Uganda. Olunaku olwo tuba n'emikolo gy'eggwanga national celebration ekitukakatako okubaayo. Mwempulira mulangirira ebintu byammwe simanyi okuyamba abasibe bajja kulangirira ekifo kubanga minisitule eri mukola. Edda President Museveni byakolanga byagendanga ku independence ng'abantu bambala ne bagenda ku mukolo ne babeerayo bawulire byayogera. Naye oluvannyuma lw'okulaba nga takyalina kyabagattako era tugende mpolampola yagafuula maka ge kanzikubuuziza ku Independence Day gwenzira. Ku Independence Day abantu baali balowooza nti bafuna obwetwaze okuva ku bafuzi b'amatwale era baali balowooza nti bavudde mu nfuga eyo ey'ekikabbulu naye ate baamaliriza nga ate President Museveni ate yabafuze nnyo n'okusinga abakabbulu bali. Byomwagala okukola bigasaani bigenda kugasa bannayuganda era kola olunaku mugenda kwesimbawo soka okukola olunaku bwana nekanzi kusa ensonga yange. Olunaku lwa Independence Day bannayuganda bonna be tuyitamu tebeefuganga bali mu buwambe. President Museveni yawamba bannayuganda takyalina tekyabagattako era koolwo tugamba koolwo olunaku ffe tetuyina kijaguzo kyonna kya gavumenti kye tugenda kubeeramu ne bannayuganda bonna be tuyitiramu kwe tugenda okukolera bail me out nzija mu busibe. Koolwo olunaku lugenda kubeera lwa kujoginga. Ogula t-shirt n'ogyambala n'osigala mu ddiiro lyo oba mu kibangirize n'ojoginga. Sente zigenda okuvaamu zigenda kujjayo basibe. Oba oli Canada oba oli Nigeria ng'oli munnayuganda yenna alumirira munnayuganda ku lunaku lwa Independence lujja kubeera lwa kujoginga mu Uganda yonna. Twali tuleese people power marathon ne twagenda okukiraba nga kirimu ebyobufuzi bingi ne tukola ekintu nga kiri Newton. Kano Kizza Besigye tujja mutwalira t-shirt agigule, Bobi Wine tujja mutwalira t-shirt agigule, Omulodi tujja mutwalira t-shirt agigule. Bonna yenna oliwe NRM oliwaki bonna kola olunaku lwa kudduka ku Independence Day. Tutongoza wiiki ejja n'okubabulira producer ntera akawe kimufuneyo mu 2 3 4 abali ku online ono agambye alina kirabika n'obu asagala bavuma bakulembeze BBS final amanya nze busuulwa ate gwe esebo ona alozi asidda banali salama abebazeza BBS final hello esebo amanya ne joli esebo kiki eddogo liyingidde mugundi oba mafia sidya bannewe bali omulimu ogwo Abtex ne Bajjo thanks busuulu abazono na Steven wangi sebo
Esebo. Mbeba bisajjo program n'inyi bali kubereka kwanga. Nze kuye sima mutinya abakuwa abo bebale nnyo kulwanira singa onna abasajja balinga abo singa Uganda nsajja nnyo. Kakati amanya nze katowa ekamali bagye bansengula. Ekamachi yewa. Ekamali bamuwera bansengula mu nebamanya abasajja babiri era singa nina obusobozi singa afuna akatundu ku poloti zaabwe nange neneeteeka okubanteeka kasasi we bazibayinza kutwala nga nze batwala ate tesifuna kulindwa. Omusajja owange gwe nalona gwe nateeka mu paliamenti nga John Bosco owa Mpigi district n'angamba nsobola ojja kulunda obumyu ng'ate nayimirira ku magulu gange ali nali ekyekiwe ssebo maku ku ggwanga kubanga naye andaba nemugamba mukama wange ngenda kukola ntya bizinesi yange nagiggala ngenda kukola nenangamba nedda kakande kakyagenda bbawa obumyu onadda mu bumyu nengamba banemusajja gwe kiki kino bebaziza nnyo ssebo amanya kato Katowe bale kulaba telefina BBS bonkubira kendeza ku telefina yo BBS hello Esebo amanya ne joli BBS hello. Yes, please. How are you? I'm fine, thank you. Kale Sebo jebala amanya. Hello. Sebo amanya nkuwulira genda maaso. Anti weewuliriza ate ng'oyogera nange. Hello. Sebo genda maaso. Kendeza eddoboozi tuwuliziganye. Sebo. Tulemaganye. Weebale. BBS hello. Amina jisebo jebali. Program yo bagira. Kale sebo jebali. Nebatanyo wakwa obannange obachaza. Njogera nani? Kale ebali sija sukakawa kusula ebali kueleza mutaka we coach Kauma City ndawane buyamba coach njagala kwebaza abakulu abo unawago bali kweli banga dene mbadde na bingi byensikanya na Abtex naye ku kino muwagira ku mulama gwali kwera agende mu maaso naye kyenjagala kubabuuza ku luno balina obukakafu kinti bino byo tebabiremese kubanga ekyasazaamu ekyepukulu era kiyinza okubatuukako. Kisegerwa John MP2B Makota South agambye kwendi Council Lilian Chikoba agambye kwendi naali Switzerland Chikoba bana MP Usiro South Busula bali kutuleta abakulu abo bajja na Abtex bana Uganda twebereremu kirabika abo baagala kwesimbawo abantu bangambye tebasoma tebagenda kwesimbawo kujja kuwero sio teetaga mpapula sijereze Joshua Gambia alina kaseka abalamusiza sikyasiwe sikyawoza dakika ziwera nabe gulu saba kulaba badenda ga Abtex message abe gulu bagambye program ononyera eno yakabaka kide kyo kyolya kingamba vona obugambo obusembayo bana Uganda mwenna ene esawo kulanga buli omwachi ekwatiramu simu to simu kulu simu kadde simu soma bye tuli mu kukyusa mbera ngaba kuba akalulu ate mukumire kije tuli mu kirimu kukyusa bulamu bwaffe tetuli mu kolera Bobi Wine kubanga bana Uganda abasinga obuvunanyizibwa obusinga mu butise Bobi Wine sayina omugugu okukyusa embeera ayo gwoke nyino yina embeera y'okwekyusiza embeera ayo era ndaba bloga bangi ku Facebook bavuma bannaabwe bagala Bobi Wine abalaba bali organize nganya basibu njja kukomyawo ngatonda nkomyawo Bobi Wine takiriza mu kuvuma Bobi Wine president wa BNRM wa FDC wa DP Bobi Wine ayagala abantu aba bavuma benonyeza baabwe siwe batwe bali tubasibule tujja kudda obudde bonna kama president wa program mwebale nnyo ababadde ku BBS telefina mbajjukiza ku independence lunaku lwa kujoginga gula t-shirt tutongoza wiiki ejja naye gwe atulaba govunanyizibwa okukyusa obulamu bwo Bobi Wine ne Kano Kizabesi n'omulodi baliwo kubateekateeka naye ng'omulimu gw'okukyusa obukulembeze mu buwambe gwe atulaba gw'olina okubukyusa oluba okuba akalulu mufune enfuga gye mwagala ate n'akalulu nkumaze Abtex akalulu mandi amaso kubanga nga maze asifa kalungi twejanjabe